It is the final channel B in the know. Kati keki yafuse keki ew mambuza nero keki ngefuse kechi keki yafuse kechi nga mubutufu kati eno kechi yenyini awo ne bagamba yakoledwa mu shape ya sanduku yakoledwa ngentana yasutudwa nga chi eringa nga tarazo oba ganaga injage bateka kukubo keki yafuse keki. So olwalero nonyeza ku keki 10 zensobodde okufuna ez'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka okuva ku myaka 58 paka kweno esembayo nenkutera waawo ompe keki kiggwe gyolaba esinga okuba eyakabi nga bwe tojjukanya ku keki bannaye n'abakozi ba keki mutufu waliwo ezibadde ennungi ennyo n'ogamba kati omuntu eyakola keki eno ye yalagawa contract waki yamugibwako keki lwaki contract bagimuggyako okutuuka okuleeta keki eyo eringa emyaka gya Yesu olaba guno omugaati Yesu gwe yamenya ng'asiibula abayigirizwa bwe musajja yakoze omusajja yatukoledde keke nefuuka keki naye keki ziizo emabega kanteeke yakayimba gononderewo keki ki esinza okukolera era namba ki eyo gwe gyolonze esinza okukolera. It is the final channel B in the know. I'm out. Naye lindako ne designer yagambye mbu yeyo order gye yafuna nenebuuza Kabaka yabadde alina ekitabo kyatongoza lwaki tebakoze keke eringa ekitabo netugamba nti ku mazaalibwa gano Kabaka yatongoza ekitabo era ne basala keke eringa ekitabo. Nze ndowooza oba okola keki wabeerawo concept naawe tokwata bukwasi ngano n'okola ki n'opaakinga awo n'ogamba wayi engano eno ngitadde mu oven keki yiiyo mutuufu ono omukozi simanyi nja munoonyako omusajja omuzira ono ntuukeko ku factory ye oba bekale ye mubuuze endagaako ku keki ze wali okoze weesanga order yeno gye yafuna era tumubuuza ani yamuwa order bwe sijja kwogera nnyo ku keki nze kankuterewo keki saawo zitambule olabe mu keki ne keki bintu bibiri mu ebiri top 10 keki top 10 keki si top 10 keki. It is the final channel B in the know. Mouth.
bend, bend.